kansala si mutima mulungi kuba Mr. Museveni yaleeta decentralization kyali kitegeeza nti obuyinza ayagala buviire eddala eri waggulu bukke wansi mu kyo ekiba nkitegeeza nti kansala ono ne LC1 yandibadde yeeyongera amaanyi mu ngeri y'okumuwa akasente akawera okusinga ku MP kuba tukkiriza nti tulina ne MP abo betutaddanga mu kulaba tusooka nga tubalonda naye ate kansala kiseera abeera n'abantu kansala aziika kansala buli ekigwawo yatuukibwako ne LC1 bw'obanga opulaninga bakendeeza ate ng'ensawo era ekyali nnafu kuba tusasulira mu koota ne munnabyabufuzi okusooka kino kirimu tuwe traffic ekisookerako ddala nti otunuulya population gye tulina kati nga munansana olaba nti no twandibadde ate tweyongerako bweyongezi however ate erudda wenkiza mu ndala kati nga ffe bannabyabufuzi ogenda okwesanga nti ate twandibadde tukyagala ffe abamu nti first of all tufuna quality y'aba leaders tufuna aba leaders nga mutuufu ddala akiikiridde bantu naye nga kino zetwagala ate bakikolere ku local government bokka wabula ne palamenti waba otunulya palamenti balina ababaka 529 ne quality y'aba palamenti abali mu house awo tebawala ddala abantu 1,000 so nolwekyo twagala nnyo quality vis-a-vis service tulabe nga tusobola okubaba mu tutanga kati tugenda kulondera wa tubeera ne meeting z'ebyalo abatuuze be batuwa bagamba akati luno wano bazimbyewo tugenda kulondera wali twagala kulaba polling station obungi bw'abantu abaliko kukendeeza ku mujjuzo gwabo bagenda kulondera ku polling station eyo kati bwe tusanga nti abantu bangi eyo polling station tudisplitinga so that even if we do update the numbers are not many tutunulira distance polling station weyalirira ne kati weeri abantu batambula distance ekanaki kubanga nga akakiiko k'ebyokulonda we want to make voting as comfortable for everybody as possible so we are looking at the distances reduce those distances nti abantu bamaze kulonda tebeere ja egatte polling stations wezeetaga okugattibwa oba polling centers zibeere nga zennyingi ku polling stations ensonga eriemu oba advantage eriwo mu kino ekintu nti abakansala babadde bangi naye ng'okuweereza kwabwe kutono ekitegeeza boddira emitwalo 3 n'ogiwa bakansala kisingako okwata emitwalo 10 ogiwa kansala ki omu one asigala ebyewaka ebikyuse asigala obulamu bwe bukyuse nga ne transport amukoze eki amufunye ensonga endala tugenda kusinziira ku muwendo gw'abantu mu kifo nti abantu bano benkana batya obuki obungi bwe tujja okusinziira tulabe naye ekyalo kimu kiba ne kyamaanyi ki LC person omuntu omuki n'okisanga ne bakansala bameka 3 kusooka lwali tubadde n'akakiiko k'ebyokulonda nga tuli mu nteekateeka enteekateeka empya tuwandiise okuteekateeka ebitundu bye tugenda okwesimbamu mu kalulu akajja aka 2026 n'olw'ensonga eyo wabaddewo okugatta kw'ebitundu ebifo ebimu ddala ebyabakansalazi okubigatta naye kino tukyaniriza nnyo nze nga nze olw'enteekateeka eno nti omuwendo gw'abakansala omundi guli gwalinnya nnyo isegenze n'ejjanga egusazeeko nga guli wansi naye ffe nga ffe abaagala obuweereza okutuuka ku bannayuganda obulungi tukisanyukidde olw'ensonga nti omuwendo omungi si kwe kukola ki si kwe kukola